Red Zone TV kwoli webali kubanga wakyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo nga bulijjo tukyaliwo tukyagenda maaso n'okubanga tukutuusaako byonna gye tuba tukuŋŋaanyizza gye tuba tuyitidde ne tubifeffetta ate tubikutuusaako gwe naawe gy'oli gy'owangaalira obeere ng'ate tosigalira mabega wa kumanya na kutegeera nsonga zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Mukutu gwa Red Zone TV atanaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo wennyini wolaba ekigambo subscribe kikwateko kwata ku kade aka notification ddala ojja kuba tomissinga ate nsonga yonna. Naawe atanaba kubanga otuwa ekigalo genda likinge kubanga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubeera ng'ate etambula wamaggwe n'omanya ate n'omulala n'amanya. Kakati oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okubanga asiibuddwa mu ddwaliro wali abakulu bavuddeyo ne boogera ebigambo eby'enjawulo era abamu ku bakulu bamuweereza n'obubaka obw'okusaasira. Kakati wuliriza, Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga asindise okusaasira kwe. Asaasidde President His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'obuvune bwe yafunye obwavudde anyway nga w'obimanyi. Katikkiro obubaka bw'okusaasira buno mu kiwandiiko kino kye njagala okubanga mputegeeza abuyisizza ku mukutu gwe ogwa X oba ogwa Twitter gwampuliriza, era njagala okutegeeza nti ngenda kukusomera mu maaso awo obubaka bwe nga bwabutaddeyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okumulaga nti munnange tuli wamu naawe. Kakati gwampuliriza obubaka bwa Katikkiro bubadde butambula bwe buti: nsaasira okukubwa nsaasira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agambye nsaasira Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze wa NUP olw'okukubwa akakebe k'omukka ogubalagala ku kugulu. Nkubiriza abakuumaddembe okukola emirimu gyabwe mu bukkakkamu kubanga bwe bataba beegendereza bayinza okutuusa obulabe obw'amaanyi ku bannansi ate ne kireetera ensi emitawaana. Katikkiro Charles Peter Mayiga ng'aweereza obubaka bwe eri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebyo ebibaddewo byenkakasa nti obimanyi bulungi nnyo bye sijja kubeera ng'ate nkuddiramu gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Tetukomyawo ne tugenda omu ku mikwano nnyo egya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga eyaliko Katikkiro Oweekitiibwa ennyo Ssaabatiibwa amanyiddwa nga Mulwanyammuli. Katikkiro eyali Katikkiro ate nga ffe tukyamutwala nga Katikkiro ate nga mukwano nnyo gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ataddeyo obubaka era n'abaako n'ebigambo byayogedde byenjagala okubanga nkuwulirize, then oluvannyuma ngenda kubanga nkuwa ebigambo bya Joel Ssennyonyi naye byayogedde mu official statement gyawadde na biki ebyabaddewo byewategeddeko by'otaategedde ogenda kubanga nabyo obimanya mu mboozi eno. Njagala nsooke nkuwe ebigambo by'Oweekitiibwa Mulwanyammuli Ssemwogerere eyali Katikkiro. Ye nno yakyaddeko ne ku ddwaliro era wano we yayogeredde ebigambo bino byenjagala okubanga nkuwa, then oluvannyuma nzije tubeere ng'ate tweyongere. Wabula nga sinakuwa bigambo bino njagala nkuyiseeko wano katono nnyo nzije tutambule. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukaganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okuvudda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu abakulu tuwunya kubanga ffe tubadde tumanyi bulijjo nti poliisi eriwo okutukuuma nakutulambika kiki ekyokukola naye nga bwendala byemu vidiyo shoot him batidde nolamba
nga kino nga kizibu nnyo era nze ndowooza nti embeera eyo tulina okusala amagezi ne bwetuba na busungu bwa ngeri ki embeera eyo tulina okugivaamu. Lino eggwanga lyaffe ate lyaffe ffenna kasi tetuba nga tukuuma amateeka. Nze ndowooza poliisi yandibadde tuyambako okukuuma amateeka nakutulambika oba bwe tutali batuufu, naye okutukuba amasasi nga tutambula kyo kyannemesesa. I was a bit shocked because for us old people, our hope is that the police should be protecting and guiding us. We get shocked when they order to shoot somebody who is traveling, who is not even demonstrating. By the way, even if he was demonstrating, you don't have to shoot him. So, it's a pity. But I appeal to our government. To be a bit more cautious. Because we put them in power to look after us and protect us and to help us. That is what we expect. So we pray to our government to look at this. What happened is that this morning a minor surgery was carried out on his leg because yesterday after that projectile hit him, it exploded and some of those fragments got embedded in his leg, so they needed to be removed. So a minor surgery was carried out this morning to remove them. And after that, because of the tense security situation, several operatives in plain clothes kept accessing the hospital, demanding for medical records from the medical staff, and they refused, saying that's against their ethics. Then they kept trying to force their way into his hospital room, and we kept saying, but what is your problem? You said he just slid and fell, so what do you want? So anyhow, it became difficult for him to keep there, so he didn't feel very safe. So he requested the medical team if they could discharge him so that he gets the rest of the medication from home. And they said no problem, because they wanted to keep him there for a few more days, but they said now that the minor surgery was carried out and the fragments were removed, they said they could release him so that he then gets to be attended to from home. So they'll keep coming and attending to him, and we hope that he recovers soon.